الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Omulungi atulaba era atuwuliriza, tukola tutya hijja ne umra. Ekisookera ddala bw'otuuka ku miqaat osooka ekifo ekyo. Miqaat kitegeeza ekifo, okugamba ekifo ky'oyitamu okutuuka e Makka. Nga buli omu kisinziira direction gy'avuddemu oba oludda lwayikitiddemu okubeera nti atuuka e Makka. Kati waliwo ebifo ebyo by'otuukamu. Bw'otuuka mu kifo ekyo olina okubeera nti ebikulu ebikolebwawo kufuna kuleeta niyya, okumalirira n'onwirira n'omalirira okuyingira emizizo gya hijja. Otuuka ku miqaat olina okubeera nti weewala okubeera nti oddamu okukola ebintu ebikuziyizibwako okukola ng'oyingidde mu mizizo. Naddala bw'oba oleese niyya, so oba otuuse mu kifo ekyo ekiyitibwa miqaat, osobola okunaabako. Si kya tteeka naye kirungi n'onaabako. Omusajja osobola okwekuba akawoowo ku mubiri gwennyini, tokuba ku lugoye, n'okyusa engoye n'oggyamu zino engoye, empale, essaati, kanzu, n'oyambala engoye za hijja ne umra ezimanyikiddwa ze tuyita ihram. Essuuka ezo ebbiri ziringa ettawulo enjeru, engoye ezo enjeru ozensiba olwa wansi n'olwa waggulu, z'oyambala zokka, toba na lugoye lulala lwokka. Then oteekako, toyambala stokisi, oyambala engatto ezitabikka kakongobule nga bw'olaba sapatu n'ezifaanagana bwe zityo. N'oyambala, bw'omala osobola okusaala essunna ey'okufuna wuzu. Omaze okufuna wuzu n'osalayo laaka bbiri, oba n'ogenda mu kidduka kyo, oba oba obadde mu mmotoka oba baasi, ng'otuula mu baasi ng'oleeta enniya. Katugambe ogenda kukola hijja, eyitibwa atamattu, gye tugenda okunnyonnyola. Hijja eyo okola hijja ne umra. Osooka n'okola umra n'enniya ya umra. Bw'omala n'ova mu mizizo, obudde bwa hijja bwe butuuka, olunaku olw'omunaana oluyitibwa yawmu tarwiya, n'oddamu n'oleeta enniya ya hijja. Kakati okola umra, oleeta enniya n'ogamba nti labbayika umra, labbayika umra. Oli mu kidduka kyo oba baasi oba ki. N'omala nemutandika olugendo e Makka. Abamu basobola okutuuka ku miqaati nga bali mu nnyonyi, nga tebali wansi. Otuuba oli mu nnyonyi olina okumakinga sure nti ekifo ekyo ogenda okituukako nga wayambadde dda eri omusajja. Omukyala asigala mu ngoye ze za bulijjo, naye omusajja olina okuba nti ekifo ekyo ogenda okituukamu nga wayambadde engoye zo, kuba ennyonyi edduka ku speed. Sigamba nti etuukaawo n'emalawo akadde, nedda. Weetegeke nga tonnatuuka mu kifo ekyo, oyambale engoye ezo enjeru omusajja, era weetegeke. Era ennyonyi babategeeza nti tugenda kutuuka ku miqaat. Okituukamu ng'oleeta enniya nti labbayika umra. Ogireeta mu mutima n'oyogera n'ekigambo kino nti labbayika umra, nyanukudde okubeera nti nkola umra. Bw'omutuuka e Makka okola tawaafu, weetoolola Kaaba emirundi 7, weetoolola ne Safa ne Marwa, weetoolola Safa ne Marwa obusozi obwo bubiri emirundi 7, n'omala n'okendeeza enviiri oba n'ozisalako zonna. Naye wekiba nti obudde bwa hijja buli kumpi ettuuka, tosala zonna, kendeezaako kubeera omala hijja era ogenda kuba ne mu hijja ogenda kuddamu osale. Kakati tozisalako zonna, kendeezaako bukendeeza wekiba nti otuuse okoze umra ng'ate hijja eri kumpi ttuuka. Wegamba ngo tuli ku muntu akola hijja ne umra. Hijja eyitibwa atamattu.
soko osaleko enviiri entonotono olekeko zoleseeko, then awo oba omaze umra. Omukyala tosalako nviiri, okendezaako katono kenkana nga olaba ugati onmula kwe kati katono opima ogerageranya akantu akenkana bwe kato katono, then awo omala umra awo oba otahallala kugamba nobanga emizizo ogivuddemu, yani osobola omusajja osobola okwambala engoye ze za bulijjo, osobola okwekubaakawo mu ngoye zo omusajja, oba ozze ne mukyalawo osobola obeera ne mukyalawo naki, gamba oba ovudde mu mikolo mu mizizo, gamba osobola okukola ebintu bya bulijjo by'omuntu gwa bulijjo. Kati awo n'olinda paka olunaku olw'omunaana luyitibwa yawmu tarwiya. Olunaku olwo lutuuka budde bwa duha awo omusana guvuddeyo, weetegeke era okola ebyo wakoze ku miqaati, weeteeketeeke okuyingira emizizo. Osobola okunaabako, n'oyambala engoye zaffe ziri enjeru, omusajja, omukyala abeera mu ngoye ze za bulijjo. N'obeera nti oleeta enniya ekuyingiza emizizo. Mu mutima gwo n'omalirira nti ogenda kukola hijja era ogamba labbaika hajjan, nyanukudde okubeera nti nkola hijja mu mutima gwo, era n'oyogera ekigambo nti labbaika hijjan, maliridde yani nyanukudde okubeera nti ntuukiriza emikolo gya hijja. Bw'omala nga mugenda Emina. Emina omutuuka Emina musaalirayo salaatu dhuhuri, asiri, magaribi, ishaa'i ne subuhi. Nga mutuuse Emina. Buli swala mugisala mu budde bwayo, naye swala ezo akannya musaala laaka 2. Magaribi ya laaka 3 yo esigala laaka 3. Then paka enkya ku subuhi olunaku olw'omwenda olwa Arafa ku subuhi era nga mukyali Emina. Omala subuhi omusana ne guvaayo nga mutambula nga mugenda ekifo kiyitibwa Arafa. Mutuuka mu Arafa nga budde wa dhuhuri obutuuka musala dhuhuri ne asiri omulundi gumu. Dhuhuri mugisala mu budde bwa asiri mugisala mu budde bwa dhuhuri, gamba mwaziina omulundi gumu ne musala dhuhuri laaka 2. Mumala ne mukima essala ne musala asiri laaka 2 mu budde bwa dhuhuri era. Osobola okufuna akaseera ak'okukola ki? Ak'okusaba edduwa. Era bw'omala okusala dhuhuri ne asiri, akaseera kabaka akusoma kusaba dduwa. Wandika emikono n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala mu lulimi lwonna lw'oyagala paka omusana egugwa, paka omusana ekola ki? Ogugwa. Nga mulimu kusoma dduwa kwegayirira Allah. Era mu dduwa ennungi mulimu edduwa egamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tewali asinzibwa mutuufu bakusinzibwa okujjako Allah, era tewali kimwegattako kyonna. Obufuzi bwonna bubwe Allah subhanahu wa ta'ala, era n'okutenderezebwa kwonna kukwe Allah tabaraka wa ta'ala, era musobozi ku buli nsonga yonna. Edduwa eyo kyetegeeza nungi ku lunaku lwa Arafa. N'osaba na buli kimu ky'oyagala. Lunaku lwa Arafa lunaku lwa kusaba. Khairu du'ai Arafa, du'a yawmi Arafa. Edduwa esinga okuba ennungi edduwa y'olunaku lwa Arafa. So omuntu ali ku hijja ate yafunye ebintu bibiri. Afunye okubeera nti ali mu kifo kyennyini kya Arafa ate n'olunaku lwennyini olwa Arafa. Ekifo kyalimu kya nkizo ate n'olunaku lwa nkizo. Omuntu alina okuba nti tagayaala okubeera nti asaba edduwa. Kiseera ekyo omuntu asaba n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyayagala. Omusana egugwa omuntu alina okubeera nti awo kati musimbula okubeera nti muvaawo ne mugenda mu kifo ekiyitibwa Muzdalifa. Era Muzdalifa gye musaalira magaribi ne isha. Sala magaribi laaka 3 ne isha laaka 2. Kati awo Arafa, olunaku lwa Arafa luwedde nga mulinda enkya olunaku olw'ekkumi olwa Idi. Musala subuhi muli Muzdalifa. Mala osala subuhi nga musaba edduwa mu lulimi lwonna lw'oyagala.
ate tolinda muntu kusabira nti bana njagala Sekagonde nsabira ABCD. Gwe kennyini olina omanyi byoyagala ate Allah ayanukula omuntu yenna bamusabe. Weesabire gwe kennyini tolinda dua nti bajja kusabira busabizi nti bana ninda gundi ajja nsabire biki. Wanika emikono osabe Allah mu lulimi lwo lwonna lw'okola ki lw'oyagala. Maze subuhi wanika emikono osabe dua okutuusa ng'obudde butandise okukola ki okulaba obudde bubulabidde ddala nga butangadde naye ng'omusana tegunnavaayo. Awo nga muva e Muzdalifa nga mugenda Emina lunaku olwo olw'ekkumi. Jjukira abatakoze hijja babeera mu Idi bali mu kusala bali mu ku Idi ku lunaku olwo naye mmwe aba hijja mubeera mu mikolo egya hijja. Olunaku olwo mugenda muva e Muzdalifa ne mugenda Emina ne mukuba ekiwaji kiyitibwa al-Aqaba, Jamratul Aqaba, kyekiwaji ekiriraanye Makka. Ekiwaji ekyo mukikuba obuyinja 7. Obuyinja obwo buba butono bwenkana ng'ekijanjaalo era mubulonda mu kkubo buyinja bwa bulijjo mubulonda mu kkubo nga mugenda buyinja 7 n'okuba ekiwaji ekyo buli kukasuka ogamba Allahu akbar Allahu akbar bakutendereza Allah. Sigamba nti oli mu kkuba shaitaani yennyini so tokozesa busungu tokola ki ndi shaitaani yiyo kanjikube gwe oli mu kutendereza Allah ogamba Allahu akbar Allahu akbar. Akitegedde so abantu abamu bakasuka yengatto walakase nakwata ekiyinja wala nakozesa obusungu n'obukambwe nedda wabula kutendereza Allah nga bwokasukayo obuyinja obwo omale bw'omalaawo nga osala ekisolo kyo osala naye ennaku zino oba wasasudde ssente zo eri oyo yakuleese mu hijja era ensolo zijja kusalibwa beera mutebenkevu nti ensolo bazisala. Abaleeta abantu ku hijja bakimanyi ekyo. Sigamba nti ogenda kusala gwe kennyini bakuwe endiga ogisale nedda. Ekyamateeka wano tebakikolayo batyo. Sisitimu ya wano ssente balina gye bazisasula era olina agenda okukusalira bwebeera nga otebenkera kati omalaawo omala nti bagenda kukusalira ekisolo gwe kennyini gwe abasaze kuba wasasudde. Ekirala kyokola ng'osala enviiri zo osala enviiri osala osobola okukendeezaako oba n'osala akawalaata ey'omusajja omukyala ojjako katono ddala twalabe kantu katono we bati. Bw'omala ng'ogenda e Makka ng'okola ki ng'okola kibayita tawaaf al-ifaada okola tawaaf al-ifaada weetoolola Kaaba emirundi 7. Bw'omala n'okola sa'i ya hijja sa'i okwetoolola Safa ne Marwa emirundi nagyo 7. Bw'omala ebyo ng'odda Emina era omala ebyo kitegeeza otahallala okoze tahallul ennene kugamba osobola okukola biri byadde bikuziizibwa kati ng'okwambala engoye za bulijjo omusajja ey'omusajja yambala ekkanzu yo engoye zo za bulijjo okkirizibwa okubeera ne mukyala wo oba wazze naye egamba kati awo okkirizibwa okukola biri ebyabadde bikuziizibwako ng'okwekuba akawo okkirizibwa okwekuba akawo ku ngoye zo naki. Kati Emina musula Emina olunaku olwo lwa Idi olunaku olw'11 ne 12 ne 13 naye ennaku ezo 3 zonna mubeera mukuba biwaji. 11 mugenda ne mukuba ekiwaji bakikuba baada zawal budde bwa dhuhuri awo nga butuuse omusana oguvudde mu makkati awo mukuba ebiwaji. In fact n'oluli kunaku olw'ekkumi era mu budde bwe bumu. Kati kunaku zino 11 12 13 mukuba ebiwaji 3 jukira lwa 10 mwakubye ekiwaji kimu kiri kibayita Aqaba naye zino 3 mukuba ebiwaji 3 ekisooka ekiwaji eky'omu makkati n'ekyokusatu bire ebiwaji 3 obuyinja 7 omala okuba ekiwaji ekisooka jukira okuba ogamba Allahu akbar Allahu akbar ngo oseetukamu katono ngadda ku kiri ekyo ekiri mu makkati ekiwaji eky'omu makkati
oseetukamu katono nobeera nti osaba edduwa owanika emikono gyo n'osaba Allah kyoyagala. Bw'omala n'ogenda ku kyokusatu ekyokubiri ekiwaji n'okuba Allahu akbar obuyinja obwo Allahu akbar emirundi 7. Bw'omala n'oseetukamu katono ngadda ku kyokusatu n'owanika emikono n'osaba edduwa osaba kyonna kyoyagala mu lulimi lwonna lw'oyagala. Bw'omala n'ogenda ku kyokusatu n'okasuka era obuyinja Allahu akbar 7. Bw'omala tosaba dduwa ng'ogenda ng'oddayo mu tenti yammwe gye mubaddemu. Ekyo kyetwogedde ekyo okikola n'olunaku olw'11 n'olunaku olw'13 era bw'omala awo olunaku olw'13 luwedde oddayo e Makka n'okola tawaaf eisiibula weetoolola Kaaba olwetooloola olusiibula Makka. Era bw'omala awo hijja eba ewedde ng'okwata ekkubo ng'ogenda ng'oddayo oba Uganda gye wavudde ng'ogenda oba omaze emikolo egya hijja. Mu bufunze hijja saba Allah abeere nga tusobozesa okubeera nti tukola hijja era akkirize emirimu gyaffe. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.